bannange mukwana tulaba tuli wanne ku Sharita School of Beauty ne Sharita's Bridal World. Ndi musanyufu nnyo okuddamu okulaba Old Parent. Kulaba nange okusanga Sharita wasemba tuleetera mwana bali bamuyita Vivian yali mu boarding section kati ate tuleetedde omulala. Oh bannange Vivian ali very successful ali Masaka banaye yakola makeup ku bantu bonna e Masaka abagole munoonye Vivian banaye abagole b'e Masaka kyatabakola baagala kuddamu mikolo banaye. The makeup is just so beautiful. Thank you for joining me. I am so happy. Ose nensanyuka tubajukiza Vivian nensanyuka mujjukira yalinga mu baana b'ekisulo Vivian Namagembe yennyini kyali kitanti okitegeera kati otuleetedde ono mwana muwala banaye sista wange tosanyuse kulaba mukwano nakuyitaani. Okay. Ebyenviri obyagala ebya beauty obyagala? Njagala yensonga lwaki nzize. Ensonga lwaki ozze? Onaabikwata? Nja kubikwata mateeka. Ojja kubikwata. Weerabawo myaka 5 okuva kati? Myaka 5. Neeraba nga nange maze osoma nga nange nfunye nkozesa looni eyange. Onaagituuma linnya ki? Mirezi Beauty Parlour. Katonda kyanaanyi. Katonda kyanabalese. Ninga waviira ludda wa? Naviira Luweero. Luweero sayidi ki? Kasiribindi. Batumireko ab'eLuweero. Tumireko ab'eluweero mwenna bazadde bange mbagala nnyo baganda bange mikwano gyange mwenna be nasoma nabo nga muli eyo temulina kye musobola kukola mujje wano eno tusobole okuyiga ffenna tusobole okubeera abakazi ab'amaanyi. Alina gw'ayagala otumirako ani omulala gw'osembayo gw'ayagala otumira ng'akuli ku mutima nga bw'omulowoozako wenna osimayiringa? Ntumirako omwami wange Tadeo. Nkwagala nnyo n'abaana bange Jemima Jeremiah mwenna muli ku ssomero baagala nnyo abatuwagira abatuwa emirimu ku mbaawo bakasitoma mwenna tubaagala nnyo. Kayisizaawo